strengthen. Kanisa ya Uganda mu kaweefube gwe yatandika okutumbula embeera z'abaana abato mu kanisa omuli okubatendeka empisa n'embeera z'abantu kukwasa okulwanira eddembe lyabwe. Bano bataddewo olusirika lu Children's Pastors and Leaders Conference olukulungudde ennaku 3 ku Namirembe Guest House mu bangulidde abakulembeze mu kanisa ku nsonga z'abaana era luggaddwawo omulabirizi w'Emukono eyawummula James William Ssebaggala. Please go and write some things down. Omulabirizi w'Emukono eyawummula William Ssebaggala alabudde ku kabaata akolekedde ensi singa bana mu ggwanga tebalambikibwa mu mbeera z'obulamu omuli empisa n'ebirala. Kubanga abaana baffe bangi balekeddwawo ttayo ne mu kkanisa mwennyini abaana batono be tulabamu so nga ate abaana bangi abali mu byalo. Abaana baffe ne bakula muwawa, abaana baffe ne bakula nga tebayambiddwa. Ono asoomozezza ekkanisa ya Uganda nti erina okutandika emisomo ne mu baana mu byalo baleme kukoma ku ba mu kibuga eggwanga lisobole okubafunamu. Conferences nga zino bwe zibeerawo abantu abasinga obungi abajja abo bebo mu kibuga ngera enjogera bwegamba nti no atamanyi ate tamanya nti tamanyi. Atwala ensonga z'abaana mu kanisa ya Uganda Reverend Richard Lukundo agamba batandise kaweefube ono era nga bakutalaga eggwanga lyonna mu kanisa okubunyisa enjiri eno. Twagala tulabe nti tugenda mpola nga tutuuka na wansi wali wene wansi wali abatamanyi naye nga bagezaako naye no tugenda kuba tutuukayo ekiseera kyabwe kitenda kutuuka naye kati twagala abano abakugu nina kye nasomako nina kyemanyiiko ludde mulimu by'abaana mpandiika ebitabo nina byemanyi ate njagala kuweereza so tetuyita abantu kuva mu mawanga malala tulina abava ku Tanzania. Twagala okwebaza Katonda nti bingi ebitwongeddwako okusingira ddala nti tuyina okwongera amaanyi mu kuyigiriza abaana baffe. Tone Kitenda, BBS Terefayina.